Poliisi ekutte abazibu abadde mu lukwe lw'okwagala okubba emifaliso ku bakozi ba kampuni y'emifaliso eya Model Form Mattress esangibwa e Mityana nga bano bakubidde aba kampuni ne bategeeza nga baagala emifaliso 50. Abakozi okubadde ddereeva bya Ruhanga ne Kitunzi Lwasa Bulamaido babadde mu mmotoka namba UAP 124 era baweeredde emifaliso kugitwala ewa kasitoma era bakira boogezeganya naye ku simu nga batuuse ku ssundiro ly'amafuta erya Starbex ku Mwenda babakwasiza owa bodaboda bakulembedde paka mu bitundu by'Ekireka Bbira okumpi ne faamu y'Omusumba Kakande nga bayingiza mu kikomera ne balagira okutikkula emifaliso era nabo kye bakoze basanzeyo omugagga yatumizza emifaliso nga babadde bakyagitikkulako n'abasaba okugenda n'ekitunzi ku bbanka okuggyayo ensimbi obukadde 7.5 zabadde alina okubasasula nga ye ddereeva asigadde mu kikomera nga batikkula emifaliso. Tugenze ne tutikkula emifaliso omusajja nankubira okumusanga ku Bank of Africa mpe ssente. Nze ku Bank of Africa mpe ssente nenkuba ku simu ye nga tagikwata. Kitunzi Bulamaido agamba nti batuuse ku bbanka omugagga yemuludde mpolampola era agenze okulaba nga takyamulaba nga ne ddereeva gwe yalese mu kikomera abadde ali awo ne wajja emmotoka ekika kya kanta namba UBN 860N olwo ne batandika okutikka emifaliso mu bwangu. Wabula bw'alabye nga batikka ate nga tetunasasulwa nankubira essimu okufuna poliisi era nange ekoze bwe ntyo nenfuna booda netunoonya poliisi. Ruhanga agamba nti akubidde munne agenza okunona ssente amanyi oba nga azifunye kyokka abadde akyayogera abasajja ne bamuvumbagatira ne bamukuba kw'ossa n'okumuyiibwa ettaka mu maaso nga bamusibya akandooya wakati mu kumulumiriza nti ate ye mubbi. Emmotoka naye emmotoka yange ebadde yasigadde wano ku kkubo kwa Afirika ku mafuta gaawo era mbagambye ebisinzo bino mbirina n'emmotoka ngirese waaliri temunkuba nze kuba limukubba emifaliso nti abano be babbi bali bagala tubba bubi emanzija mu kane bansibe emiguwa ne batandika n'okuddamu okuba. Ye Lwasa agamba nti olabye nga omugagga adduse akubidde munne gwalese mu kikomera essimu kyokka n'atamufuna ng'afunye wa booda n'addayo ku kikomera gy'abadde alese munne wabula asanze bamulizze ku miguwa nga naye olumulabye baagadde okumukwata bamulumiriza okubeera omubbi ng'akyakoze kwe kubuukira pikipiki emuleese anoonya poliisi eri okumpi. Batwafidde ne baŋŋamba ku poliisi y'okumwenda badde ndi mu kugenda ku poliisi y'okumwenda ne ŋŋamba naye kansooke ngende ndabe munnange kyaliko ngeno bwe konekitinga n'abasirikale badde ndi awo emmotoka yiye erese sipiidi nenkuba enduulu ababooda abamu ne basobola okunyambako ne bagoba eyo emmotoka. Atemeza ku baboodaboda bataayiza emmotoka eno ebadde edduse emifaliso ne bajakiika mu maaso nga netwaliddwa ku poliisi n'abagibaddemu okubadde Bernard Wujju, Nsibambi William ne Ssekamanya Alex beewozeeko. Tuzeeyo Ekireka Bbira olukwe lwonna gye baalulukidde nga mu kikomera kino mulimu ennyumba za kalina ezipangisibwa nga za Nanziti Sofia ng'ono ayogedde engeri omuntu gy'ezoonako olw'eggulo okumupangisaako ennyumba ng'ayagala ya sitoowa. Omusajja ono yazze bwe wanoonya wano n'aŋŋamba era bagenda tikkula emifaliso. Kati wagitikkudde yakugambye ati? Bw'agitikkudde n'aŋŋamba ng'akutte ssente badde bwetaneta mu ngalo ndi wali n'aŋŋamba nti kamala okutikkula gino emifaliso bano bagende nsooke nkulabe ensasule ennyumba. Abdul Muwonge yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.